nangaba kusibudde naye bweraga nti ozadde omwana olaga nti ozadde omwana muwala weraga nti ozadde omulamu naye mulago okole naye noonya omwana siwonanga ekyomusulu siwonanga ekyomusulu ogwali omusulu kati gwe masira kwisa nnyo ate mukumulamuko webera nnyo bayidala ate okutulaba Delta TV tugamba nti tukole tukubiriza kola namanyi bannange fena twaga kuba obulungi naye nga tuteekamu ne tukola naye kati banabe ebizibu simanyi mumulina okukola ennyo ate mubateekemu badde taliiko tulina omukyala Naguja Grace yafuna akabenje ka booda bwatyo okugulu baddawo okugatta bugasi nga bw'okulaba temuli mu kyuma ate nga yandetaaze ebyuma mu kugulu okwo kitegeeza ebyuma biba tebiriimu tasobola kukola kintu kyonna tasobola kutambula buzibu bwalina essaawa eno yeetagisa ssente okuba nti ate bazzaawo okugulu okwo oba nga bakuteekamu ebyuma bwe twogera ku byuma abantu abasinga biba byanjawulo buli kyuma n'ebbeeyi yaakyo naye yatugambyeko emabega nti baali bamugambye $3,000 nga bagala ebyuma 2 gye $6,000 mu kaseera kali weyafunira akabenje sente nga teziriiwo kati weyadiddeyo mu ddwaliro ndowooza nga sente akabeeyi keeyongeddemuko ate nga sente tazirina nga bwe mbagamba nti oli tasobola kuvaayo ajja ku TV ensi yonna emulabe nga mu butuufu alina era wasalirawo abatakola ki abatalina kale no ntongera okukubiriza gwali eyo gwalinamuko gwalina omutima oguyamba abantu nti oba oli awo omuyambako because leero lulwe ate olunaku oluddako luyinza okubeera olulwo bizibu tewali ayita katonda ye yasalawo so mukyala Grace ebintu by'abaami bino bibuzaabuza naye oli mukazi mugumu oli mukyala mugumu era ndi mugumu obugumu obwo obujja ku ki obugumu natuula awo ne neebuulirira ne ŋŋamba ne binaabeera awo nga ndowooza omusajja kati nze nnyina okuba nti nkola kamuleke bw'aliba akyusizza omutima alikyusa nadda so omwami ono omulinze okyamuwadde obudde omulinze mulinze omwami wamuwa myaka emeka simanyi ye gy'aliwulira ng'ayagala okudda olimba sirimba omanyiko naye alinze owuwe naye kino ekintu ze kyemmanyi nti omuntu asobola kuba omuntu akaseera naye waliwo otuuka nawe n'otendewalirwa era kati we natuuka nga nfunye obuzibu nentendewalirwa mutuufu ne ŋŋamba singa bw'ali singa yanyambako nakwasaganya ku by'abaana naye era kyatuukirira nga takomawo kati era abaana mu kusoma kwabwe singa covid abadde teyayingiramu era singa tebasoma abantu abamu ne covid yabayamba twamukaba naye abantu abamu covid yabayamba ogamba kale awo kale yayambako kuba nti okusoma kuba okulaba ababo nga batudde nga abalala basoma nakyo kirala kinyiga naye kati bonna batuulidde wamu ndaba nga olaba nga at least okay omuntu yandyebuuziza nga bwe nkugambye nti abaami bano bagenda nesimanyi okuky omwami kubanga nze manyi buno obudde omusajja yenna we yandibeereddewo omuntu we oba we yandibeereddewo maama w'abaana be nti omwami ono newankubadde nti yagenda muno ebintu byetukkiriza mu bulamu nokkiriza nti agenze akoze ki agenze naye obuvunaanyizibwa ddala atali obuvunaanyizibwa bwe okulabirira abantu be obuvunaanyizibwa ye tabutuukiriza era nekubanga nkyali mulamu awo nga atandise okuba nga takomawo era takyabutuukiriza nga talina kyatuleetera ng'osirika busirisi tonyega era nga nsirika kubanga ne bwomukubira essimu ajjamu ate byakuyomba sono nosirika abakyala bamu basalawo okugenda ku poliisi
abasajja ati sente baziteeke saamutwala ku poliisi mbe tata abaana bo ng'omwagala toogala bya poliisi ate era n'ebya poliisi bibaamu ssente era byali byetaagisa ssente ate ezitaaliwo tetulinda embeera yawaka obulamu tuyingidde covid yajja omaze okufuna accident yajja maze okufuna accident era yansanga mu kyalo njega tutulina obulamu obwo ng'oli mu mbeera bweti obulamu bubaddewo butya obulamu bubaddewo kuba nti mbadde mu kyalo kanina abanjanjabira mu kyalo naye singa era mbadde ndi wano embeera yandimbijiridde nnyo kuba nali mbadde sikyakola banga lino lyonna nga ndi wansi sikola sina kyenneetuusaako life y'ekyalo ebadde etya yinza okuba ebadde kifaanagana ya Kampala life y'ekyalo mama nga abadde gyali nga yanfaako yandabirira waliwo okulabirira okw'enjawulo kw'obadde weetaaga mbadde ngula eddagala era nga buli wiiki ngula eddagala lya mutwalo lyemmira buli wiiki ogula eddagala lya mutwalo lyo bali bakwandikira mu ddwaliro libadde lirina okunyiganga mu kugulu muno okuba nti tekuvunda so sente zo obadde ng'ozifuna oba abadde bazikuwa abadde nga bazifuna abadde bazimpa abadde nga bazimpa nga bampa kale bwe zibaziganye ng'era sigula simira njawulo ki gy'obadde olaba mukomera n'obutamera nga wemba simize kale nekitwala nga wiiki namba nga simize mpulira obulumi nga bw'amaanyi nnyo 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 era mala kutuukiriza ne mala okufuna eddagala eryo nemmira olwempulira bulumi nga bukkakkanyeemu bwe muntu ayinza okubuuza sayidi eri ya maama lwaki kale njesibako nnyo be bantu batera otwangwira ebukojja butwangwira nnyo okusinga bano abantu bataata okitegeera sayidi eno eya taata yo ofunyeyoko ku buyambi bwonna because buli lwabanga n'ekizibu ffenna tusooka mu bantu baffe nga bantu abalala tebannabakubako kye batuwa eno sayidi eya taata waliwo brother wange abadde anzijanjaba naye bamukwatira mu kafiyu liruddo bamutaka ati naye era omulimu gwe yali akola yagenda okukomawo nga bagututte nga bagugabye kati wanene wetuli wenkusanze wammwe oba mupangisa bupanga wano waffe twali twakulawo n'omwami wange mwami ye nakuleka nagenda omwami ye nandeka nagenda naye kati sikola kufuna ssente zijjanjaba kugulu kuno kuba naye mwennyini nagezaako okumukubirako ku ssimu endala twogere naye ku byokugulu bwe yawulira eddoboozi yange nanzijako ngaakimanyi amanyi ki ekyatuuka ekyatuukako akimanyi era n'olunaku lwe nafuna accident yamanya kirowooza nti yamanya kuba alina bye yali ngaayogera nabo ate bo mu ddwaliro bajjayo bali bantu be byali mikwano gye kati emikono egyo tetuba tulako n'omwami oyo oba tuyinza okuba nga tumunenyeza bwerere nga naye talina kale era kituufu kyo talina naye ngaera bwemuba muli wamu nga mubeerawo babiri musobola okukwasaganya ekintu ekyo nga muteesa naye nga era talina ziri awo nti alina nnyingi alinawo ensaamusaamu ze musobola okukwasaganya nga muli babiri newaba talina nga omwami womulabako awo oguma omulabako oguma nogamba kati talina naye kati gyali simanyi oba alina tampa buwi osigala weebuza ebibuuzo era nange neebuuza nti kati oba gyali alina nze yannyima bummi oba talina ali mu mbeera nga gye twalimu kati awo simanyi ekakungamba nti bwe mwali mwenna embeera eyinza okuba teyali bulungi nnyo kiri awo era teyali bulungi nnyo kiri awo kubeera naye yali talina nnyo kiri awo ate ngaera nange zenkola si zennyingi eziri awo nkolayo za leero zetunaalyako oluusi n'okuvaayo nga tetufunye embi kati koma ababiri ani yali asinga okukola ssente omwami kuba ye yali akanikanga mukama lwaba bamuyambye asobola okukolayo zemukozesa ennaku ebbiri omwami woyani yani amanyi Sekamate Lawrence mwami Sekamate Lawrence oli makanika obeera na mugongo bane bamulabyeko takuba
amugambye nti muna efamire mwetaaga abaana bamwetaaga n'omukyala amwetaaga kale bwe kiba kiganye nti obudde bw'omukyala n'abaana tabulina then atwala obuvunanyizibwa bwe ng'omusajja alabirire abaana sente oba osobola zisindika zibaweereze because guno musaayi gwo abaana musaayi gwo omukyala abaddewo okulwa abaana ate nga waliwo n'omwana gwatazaala kati tulako wansi olowooze oteekamuko ku bwongo ogambe naye n'omuntu ambeerede n'omwana like gwatazaala omuzaddemu abaana 3 nobeera nga tomuwa buyambi abaami Mwami Sakamate bw'obanga gy'oli twala obuvunanyizibwa bwo naye okaba katono bwe kati kabawe basobola okutambuza obulamu nze nkayisizaawo simanyi aba bamumanyi simanyi simanyi kyobadde oyaga kumugamba naye oyinza okimugambira ddala nange mbadde nsaba omwami wange Sakamate akomewo wakaawe tuddemu tuteese nga bwe twali mulabirira abaana kuba kati okusoma kugenda kutuuka tewali sente zebagenda kutandikirako ye kakati abaana bo tebakubuuza nti taata yaliwa abaana bakivaako naye bakibuuzako bakibuuzanga nobagamba oti nga baali bamanyi nti akola bamanyi taata yagenda kukola kati nga mwogera bwogezi like no nga abaana bamukubira ku ssimu nayogera nabo abaana nga ayogera nabo ku ssimu owulira otya like waliwo ebintu kale ebyoyinza okulowoozaako nogamba kale ono mwami weyaliwo bwe yali nga waali like ebintu byali bwe biti kale tuse mubeera tomulabako tolina nasuubi muli owulira otya tulira bubi kuba luli twali tuteesa nga tubeera bumu nga buli kimu tukikwasaganya naye kati embeera eno essaawa eno gye ndimu pulira nga embeera enyiga ate nga sikola naye taliiwo tewali ampa naye yennyini taliiwo sobola mukaabirira nti sirina kino kapa kati yagenda taliiwo kusomoozebwa ki kw'osinza okusanga mu mbeera eno kusomoozebwa kwensinza okusanga kuba nti sirina kyenyinza kwetuusaako kuba kati ne bwengezako nti ntambule ngenda okutuula wansi nga mpulira obulumi bungi nnyo mu kugulu bwengezaako okukaka nti ntambula ngenda kunnuma nnyo obulumi buba bw'amaanyi nnyo mu mubiri tugambe nti buli kati okeera ku makya nogamba njagala kufuna kwakulya bwe kati olina kubira omuntu simu nti owange ntaasa era wekiba nga kyewala nnyo nkuba essimu ne mbagamba nemuleetera ekino bwekiti ne bwekiti bizibu bannange waliwo mbeera nawe gyotuukamu nebikusobera like okedde ku makya nogamba nandyagadde okulya kukati bwe kati ne bwe kati otolina mwadde 10 ate byembagamba bino bibeerayo gwosobola okubeerawo ngaolina kadrowako bano abantu basuula sente muki mu bubokisi no baniko asalamu kakasente mukuki mu bokisi ye obadde okimanyi nti nawaliwo atasobola okufisa dda 10 waliwo omuntu atasobola kufuna dda 10 ekigula amazzi aganyogoga like nga newakati alinawo fridge naye omusana gwase nnyo yaga okunywa ku mazzi aganyogoga naye nga talina dda 10 wali kwagamba wetaddeko mu mbeera temusobola abantu batono nnyo kale basobola ogamba nti kaneeteke mu bulamu bwono naye beera nga kaawo olabe omuntu ng'alina ekizibu weteekemu olabangako abantu abatambula nga basaba sente nga balina ebizibu balaba nga batambula basaba ku makubo before nga tunafuna no accident wali yambyeyoko omuntu yena kuba nakolerako eyo mu tawuni tulina omwana gwe twayitangako nga alabika oba simanyi mbeera gye yalimu nga naye yeebaka bwebasi wansi tatuula tayimirira nali nyinamu sente zange butuufu zaali nusu 5 naye nga nkomawo eno bulenga transport tagenda kumala 5 eyo nembiteeka mu kibbo ekyo kuba maama we yateekangawo ekibbo ekyo5 nenzimuteeramu ati nga ndaba omwana teyeeyamba ne maama we ate alina kubeera awo naye tajja mulekawo agenda anoonye sente ng'alina okubeera awo yamukyusa yamuliisa buli kimu nga yakimutuusaako transport yali aweddemu era nali nzigazaamu kale ezintuusa nga 5 byofisa nembimuwa
Mukasera gwa mwere bitana ebyo. Tewakirowoozaako ntuli lulibolo n'otuka mu mbeera nawe yokuba nti otagobyamu. Era nali sikimanyi ng'era sikisuubira. Tenyinza nange okubeera bwentyo nga neetaaga obuyambi. Kye kino kye mbagamba nga bulijjo nti bw'olaba ng'omuntu nga yeetaaga muwe because tomanyi ekyo ky'olabye bw'oba nga gwe tokifunye ng'omuntu tomanyi baana bo boozadde tomanyi bantu bo bobeera nabo nti luyinza okukyala olunaku olumu ng'ate bali mu state eyo gy'olabye ku muntu oyo. Neefundika ngamba nti bw'obanga osobodde ng'olabye omuntu alina obuzibu muwe muyambe Katonda yakola ki yalimanya kati ono yakwata ebitano bye nabiwa omuntu naye nga tamanyi naye kati yali ku TV naye yeetaaga ki yeetaaga ssente. Byonna tulina okubirowoozangako olugendo lwonna lutambula olw'obulamu bw'ensi eno teri amanyi byonna bye tufunye tewali yali amanyi oba obadde tomanyi nti ndifuna kino nekiri ndikifuna wabula kiba kisa kya Katonda. Grace ekyo kibuuza nnyo abantu kubanga abantu nina be nalabako nga bavuma babasabiriza nga babavuma nengamba ye lwaki babavuma naye kati nawe batomanyi omuvumi naye nkera nawe ogenda kubanga ye era oba tomanyi nti naawe kijja kukutuukako bw'aba kusabye ng'oyinamu omuwa bwe bulamu bw'ensi bw'otunuulira abantu abatambula bakuyitako wano eno tokyasobola kukola ekyo nawe kyewali osobola kukola. Era kati abaali bandaba nga nkola beewuunya nnyo kuba bambuuza ne baŋŋamba Maama Seeka kati luli wali osobola okwetuusaako buli kimu naye kati tokyasobola n'ogenda okulaba mu kugamba ate bambi ndoza walaba nga toyina genda okulaba nga akomyewo ng'abaako kyakuwadde era alaba toyina ate nga luli wali osobola okuvaawo n'ogenda n'okola naye kati ekita kyasoboka kati bo bakulaba ne bakulumirirwa kate gwe bw'obalaba ogamba n'abantu abatambula nga nange nali nkisobola kati ssaawa eno sikyakisobola mu bwongo obwo muli bwe mba mbalabye sisobola kubasaba naye kubanga era bannyamba musooka mu ntandikwa bannyamba nnyo ate awo mu ntandikwa bannyamba nnyo kati ate omuntu okutandika omugamba nti munnange mpaayo nga ne luli yakuwa oba otya mugamba nedda luli nange luli yankwatibwa ekisa nampa nga simusabye naye ate kati ate bwe naatandika okumusaba kijja muyisa bubi abe nga ne wano takyakyama muli kyolowooza ate bw'ogamba nti nyina kyembadde nkwagalamu like singa keera kumakya n'olwala obulwadde bwonna nga tosobola kukola bintu byobadde okola njagala muli kyowulira munda muli ng'olaba babadde nga nabo abantu batambula abantu bakola buli kimu kye bakola naye nga gwe tosobola. Nange mba mpulira nga njagala okuba nti ngenda n'enkola naye obulwadde tebukkiriza ate kati bwakwatira ddala ku kyokugulu okugulu sisobolera ddala. Nga tumaliriza njagala otuwa obubaka obusembayo kiki kye twetaaga eddwaliro lyasaba ssente meka okuba nti ate kugulu okwo okuddawo oba kufuna ebyuma ekyetaagisa mu ddwaliro bwe nagenda mu sikaani ne bansikaninga okugulu kuno obulumi kwe buva ennyama yamera n'emera eggumba lyameramu ennyama munda eggumba mu kumeramu ennyama obusome tebukyatambula bwekuŋŋaanyiza wamu bwe nagenda mu kifaananyi dokita n'aŋŋamba okugulu kwetaaga kuddamu kumenya ennyama eyo bamala ogisikamu bateekemu ekyuma ebyuma bibiri eky'emabega n'eky'omu maaso eggumba basobole okuggyamu ennyama obusome busooke butambulire mu kyuma paka ennyama eggumba liwe linaamera. Kyetaagisa ssente mmeka? Nga kyetaagisa akakadde kamu n'ekitundu bansaba. So akakadde kamu n'ekitundu kalabika kiba kiwedde batuwa ebyomba bakujjanjaba byonna nga biri okwo? Kamu kitundu dokita yennyini yaŋŋamba kamu kitundu okujjanjaba n'ebyuma nga bitaddemu. Toyanza nnyo toyanzeeke. Grace bye bigambo bye. Nze neeyanziza wadde temunnaba naye nga nkimanyi tujja kisobola. Grace ate asobola okufuna obulamu obupya bingi nga obiwulidde omwami yagenda buli kimu kyagenda akasembayo abasajja baleka ba relatives mu bakyala bamwe nga muwa basuula kati singa
omwana adda ku nnyina taata ngoddeyo ng'ogamba omwana yakola bubi oba amati maama yakola bubi mulimba nammwe mulina okukyusaamu kati Grace nga omusajja omwami ajja tugeze owonyi talabiseeko ng'asanga muneeno omwami ng'agamba ati omwami ye sisobola muleetamu kisobola okujja nga muleeta omwami nedda sisobola muleetamu nze agenda ewuwe siga kino kinsaga mu kizanyire bonna abakyala beera tebaagala kulita baami waka naye like omusajja ajja just okukyalirako obukyaliza akulabeko these feelings ne muzifuniraawo ekiba ne kibabaako anti mugamba tugende tusinkane ewu aluwa gwe kyozanyirako tokimanyi nkutidde n'okutya tuve waneeno atusanga ng'obasanga tomwami obuvunanyizibwa yabusuula anyway tekiba kya buvunanyizibwa omukyala okuleeta omwami maka naye waliwo ekijja nga kize nga tolina kyakikolera bino tusiba tubiraba ate nga namwe mubiraba abantu be baleeta awaka ne badda ku bakyala like bwe bityo naye era baami mwe mubireeta kankomaawo nze nasaliriddyaniko ku kamera naye nga tuyambeko n'omukyala ono ate asobola okuba nga ate afuna obulamu obujja tukyuse obulamu bwe olunaku olwaleero tukyuse obulamu bwe osanga nawe omulundi ogujja buli bufunye ekizibu walibeerawo akyusa obulamu bwo takumira mpeera kume beera bulungi embeera tempisiza bulungi n'akato